Mutelevu onkwaniriza nate program vubuka kola erinya Adebuba Force Muyanja. Of course program Focus TV je kuletera okulaba kwa business tips, kwa business ideas, obengo oyige ebintu bingi mu bulamu bwo byosobola okutandika ne sente zeze ntono ne sente zeze nyingi n'okyusa obulamu bwo okuva ku step esooka mpaka ku step eddako. Mukyala nakulwa Jane. Njagala otutwale mu part 2 yaffe ey'okubeera nga tuyiga olubaawo. Omulimu guno tugufuna mu tutya nga bwe ngamba nti bwe mba nsuubula amagi nkwata tule yange ey'amagi oba njija mu gundi mu faamu njiryako nusu 10 oba nusu 10. Mu wano mufunamu mutya ku bizinesi yammwe efuna etya? Bizinesi eno enfuna gyefunamu eri bweti kakati okugeza akadde kano buliti eyo 4x2 bamutusuubuza 15,000. Yes. Buliti wano ekiboga kanvu nakakaaga ebitaano nakakaaga kitegeeza ogiryako wakati w'12,000 buliti eyo ogiryako shiringisi 12,500 10,000 kisinzira engeri gy'okuttemu kasitoma wo. Yes. Kasitoma tolemezaamu gamba mbwa nze ndulyako 2,000 nedda tolemezaamu tosobola 2,000 zikyalika ku bizinesi wali omulimu era oli wazikuwa wesunako n'ogamba neyayinza onakkiriza naye era buliti woba ogisubudde 15,000 n'ekitundu akakaaga sola kimba buliti emba ngisigaza olw'ensonga teriyo omuntu aba agenda kuzimba n'atwala buliti emu. Omuntu akwata ajja n'agula buliti wagala buliti 10. Yes. Bw'ogatta bw'ogattagatta buliti 10. Yes. Oba otufunyeko emitwalo 10 bazitutte. Ate waba tatwala item emu atwala 4x2 natwala 3x2 natwala 6x2 nga n'ogenda ogattagatta nga okoze amagoba ageyagaza amalungi era nga amagoba ago osobola okugira n'omanya nti sente zino zizeyo zisuubudde ate nsevinzeeko ezisigadde n'ozizirete emaali endala zino ezoliddeko noga kati kankole nga mu bulamu bw'omuntu olina okubaawo nebitwagala biba bingi. Buliti zino zisigala zifaanagana n'embaawo zonna nedda kati buliti tugisuubula 15,000 tutunda wakati wa 7 n'akakaaga. Olubaawo ndabawo zino kati ono 3-2 3x2 tumusuubula 10,000. ndabawo zino engazi kati ono 6-2 gyonna miti gyonna gizimba. Yes. Inginiya yayawulamu nti kati ngazi 3x2 4x2 era buli lubaawo lulina ebbeeyi yalwo kati fula kwaffe oba obitegeera mwabali mulimu guno 4x2 3x2 6x obeera ozimanyi bwe kiri era oliwo abantu myenginiya nangamba genda otebulwawo bweti bwe nzija nonyogera bwogezi nagondaga nongamba aziizo zabaagala zino zayagala era kizibu nnyo okutwala embaawo zo nekugamba yindabye embaawo nazitundidde muki muloosi teri suwaddiini mumanyi nti ezo buliti we ziri awo atanogayi kwegali. Yes. Manyi nti ate ziri kati zebaziyita fascia board zebateeka ku nnyu zino ez'amazzi zigenda ku finishing kale ng'omalirizo zimba kati oli ku malidaadi. Yes. Kati akantu ako tukasuubula tukasuubula 1,500 kali n'okatunda 2 oli wakoze omwaka 7 okamuwa oba okyali mu magoba ago twena losi woba ogikoledde tosobola kuleeta lubaawo netuteekaawo neŋŋamba nalusuubudde 1,500 aye nalutunze 1-2 pozi ng'oliko kikyamu tekisoboka tekiriiyo era alamuze ennyenyera paka omukekejjulako 10,000 bwekiri atatwala lumu teryazimba nnyumba nezo fascia board oziraba terera agenda kusiba nnyumba ye ng'agira mazzi n'ateekako fascia board emu tekiriiyo era olyatwala ekiwera kiri atwala 5 10 8 bwatyo. Kati otukoze bulungi otubuulidde eyo mulimu abali mu bizinesi eno nga tebaagala nnyo okkoona waawo naye gwe omuntu ayagala okutandika omulimu guno omuwadde ekifaananyi ekituufu nti kisinziira ku ggwe engeri gy'olamuzanganyaamu ne kirayantiwo n'eri gy'osuubula era kyova olaga bw'osooka ne weebuuza ku banno n'otomala gatomera n'omanya nti je gwe gy'osuubula bakusuubuza mmeka kuba era ebintu bikyuka n'ebitundu mwe tubeera oba ne bwe ŋŋenda kyotera olubaawo lusigala ku bbeeyi nedda bikyuka okusinziira ku kitundu bakati obudde buno batugamba e Kampala buliti bagibaguze nnyo 5,000 esatu 5
wano nosekanzika nga yibo numba tulabye ate nga ffe wano ekiboga teri azana gikusuubuzayo 10 mu bitabo tekisoboka taliyo eba ya layise eba ya bbeeyi okusinga e Kampala Buliti wano ya bbeeyi osinga e Kampala era abayinginiyazi abava e Kampala beewunya nnyo babuuza lwaki ekiboga Buliti za bbeeyi ng'ate ye wava emiti gye twandigenze mu kibira tugenze mu kyalo naye nga tejjukira ekirungi ky'ab'e Kampala emiti embaawo ziva mu bitundu ebyenjawulo eriyo essenta yaazo eriyo capital city ya Uganda buli kimu gye kikuŋŋaanira kati kiteeza bwe bikuŋŋaaniramu mu bungi era biba ku kidibo kuba buli omu aba ayagala nnyuke n'ettooke mu nsawo tojja kukyesibako nekitaba ng'eno waffe wakati ffe obudde buno ziva yiri mu ntwetwe era weewe tewalala we ziva mulimu ebika ebisinga okutambula byogamba nti mu fesaboard zitambula kitono Buliti ze zisinga oluusi embaawo zino ekyamazima zonna zitambula kubanga ennyumba zaffe baziggaza mbaawo emigavu gitambula omusambya gutambula fesaboard tewali lubaawo lutatambula kuba buli lubaawo lulina okugenda ku nnyumba eyo onyumba bw'oteekateeka nti ogenda kuzimba nnyumba olina okusiba bbiimu kifadde bbiimu ekirundi olina okutwala bw'omaliza osiba bbiimu olina okuseresa Buliti kitegeeza olina okuzinonya olina okuzaagala kati ng'obudde buno basalawo ne bagamba kati Buliti zikyatambula nnyo kale kiri awo engeri gye wajjawo emiti giri egya kalitunsi abantu bettanidde nnyo emiti egyo kalitunsi agenda akendeeza ku dimandi ya Buliti kakati mwe abasuubuzi kikyawo kye muzuula nti kalitunsi yesi atambula nnyo waliwo kye mutandiseewo nga mmwe abantu okugamba nti no aba yeetaagisibwa nnyo sobola okukola kyenkola nga muzino neesimbirayo oba gundi tugisimbye era ebyo byetubiina naye kamwa kwogera jeeni nnyina ekibira kya kalitunsi kubanga ate akatale yeggwe nnyiniko ekibira kya kalitunsi naye kennyini nkirina bantu kati abasinga babolaba obaagala nnyo omuti ogwo kubanga guseevinga omuti ogwo gubeera muwanvu kusinga ate ku Buliti kuba omuti ogwo gubaako fuuti aga 3 ate Buliti eba ya fuuti 11 kati oli aba alaba nga aseevinze aba aseevinze n'atwala omuti guli gutambula ate nebaayo n'oli akugamba nze ennyumba yange sigiteekako muti njagala Buliti zimbateekako najja n'azigula n'azitwala so byonna dimandi yabyo esigala ng'ekyali esigala ngeri byagala byonna essebo nezimba ntya nkulaakulanya ntya omulimu guno naddala okugujja ku siteepu emu oguzza ku ndala kubanga bwe ntudde wali ndabye jeni 2 kitegeeza waliyo 1 waliyo 0 kale bweyogera ku jeni mbaawo tasangibwa wano kiboga wokka jeni yatuuka ekiseera n'afuna amatabi ag'enjawulo jeni alina bizinensi eri wano ku Oyima Road mu Nakayenga jeni alina bizinensi eri Bukwiri ku Kyankwanzi Road jeni alina bizinensi na bizinensi ekyankwanzi mu Lusozi era nayo yambaawo okola kwagamba so kiba kirungi nnyo naye soboleke omuntu yandigambye ddi nti kati kandayo ka branch akalala kisinziira wano bwe tuba tutunda otandika okufuna endowooza z'abakira nti sizo ze bajja bakuwaamu naye bakituteerako branch egindi eno nga tutambula nnyo ne tuteereyo kati olwokuba oba obusobozi bw'akasente oba obulina nogamba kanjire kankateekeyo era nayo gye ziri zikola ate nayo sinza aliyo nzekka naye era nayo eri abaliyo naye bakola kati kitegeeza oba ekyankwanzi oba omuyambye agira wali n'agula olubaawo kasitoma wabadde ava eri najja wano agamba kankozese wali oli ayinza okubanga aliyo nagamba ngenda kuzimba nnyumba ya mama wange naye mama wange ali Bukwiri embaawo sijja zijja gye nekibuga kanzijje Bukwiri n'abanga ne transport naye amukendeezezza nti oli ayinza okubeera ali akatanaabirwa ng'ate alabula jeni gw'alina okuba nga awagamba totawaana genda e Bukwiri essebo so kyandibadde kyankiza oba olina obusobozi n'okola ku branches ez'enjawulo nobeera ng'olembese kwegamba emikisa egy'enjawulo kuba obudde buwungeera nze wano nga sikoze n'otuuka ku baana nagamba nkozeeyo abyo n'ogenda koli nagamba nze nkoze akakadde
n'ogattaga tunabanga ebintu bikola ki bitambula ebintu bitambula so kyankizo nnyo okulaba nga bw'oba ofunyeyo kasente nga n'omulimu guno ogutegedde otandika okugira okusuulasuula branches kyekyo n'ogaziwa mikisa ki gy'osanze mu mulimu guno ebbanga lyegukoledde gy'ogamba nti mu kugukola waliwo ate ebyenkizo byenzize nsisinkana nyina omukwano gwange yakola bifaananyi yaŋŋamba nti ebifaananyi mulimu omukisa gwafunyemu opportunities nti engeri gy'abeera mu bifaananyi atuukirira abantu bangi abantu abo bangi buli muntu alina byakola ebyenjawulo kati naŋŋamba nti social capital ye eyanguwa okukula mu mulimu gwe gw'ebifaananyi adivati kijje mulina wano ku mulimu guno naddala mu community yaffe ekyamazima kati bw'oyogera ku jeni bw'oyogera ku bajjeeni atunda embaawo kizibu nnyo 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 okuba nga mu kibuga waliwo atamumanyi kizibu nnyo nnyo okuba nga ne Kampala erinnya lyange limanyiddwa ne wasina wokka obula okwetoloola manyiddwa tijeni atunda ki mbaawo era kizibu nnyo nnyo kati wano jeni okutambula n'ennumba omusajja oba nkwena okugereze ku mukulu ntale ne bamugamba jeni ne mutuka ne mugamba muzeeyi mbadde ninamu obwetaavu bw'ekintu bwe kiti tekimwetaagisa nnyo kumala kulowooza oba jeni yaani amanya bumanyi omuntu gwakola ki amuli mu maaso aba amutegeera omulimu guno ogututunze okumanyika mu bantu jeni nzaani yandibadde amanyiddwa buli wamu ng'amanyiddwa nti bajeni mbaawo atunda ekiboga embaawo yalina ebukiri yalina ekyankwanzi ofuna emikwano obwesigwa mu bantu lwotuka bamanyi omukyala gwa bizinesi tebafaayo kugamba nti oba akozesa kubeera nga n'obwakansala baabukuwa bulungi nnyo kuba bakimanyi ndi mukyala mukozi siri mukyala ali awo abaatudda siri mukyala alinda ez'okukameeza wabula ndi mukyala amanyi okuteekerateekera abantu naye kenyini yeteekereteekedde omanyi ng'ono obukulembeze bwonna weeteekereteekedde otya gwayagala okuteekerateekera banno weeteeseteese otya nga tonaba kugamba nti oteekerateekera ffe gwe weeteeseteese kyenkana ki buli okw'oyagale okujja atugamba nti gwe ate gonna ogera tuteekerateekera kati boba ogera ku bajjeni mbaawo oli atuuka n'agamba kituufu omuntu ono atambula agenda mu maaso kubizibwa era kyova olaba omulimu guno osobola otambulira mu ssente ezitali zizo olw'obwesigwa olw'obulimu oguyimiridde n'agamba nedda omukyala ne bamuwa obukadde 10 ne banka zennyini fano zitwetololako nga zaagala okutuwa ssente naye nga zezikunoonya tukuwe bajjensente nga tojja bagamba nenja kujja naye kati njagala nkubuuza oba tolina kyokola bagenda kusanga ludda bakugambe nti olinako oyogedde waliyo azeekubako zimuwe nezigaana nga talina bisaanizo gwe zikunoonya zikubuuza ng'oludda okujja nga tojja jangu tukuwe ssente tukole tutya madamu gye tukole ssente tukuwa ssente tukuwe ssente mmeka ja tukuwe ssente bagamba bannaye nja kujja ekyo nakyo okifunye mulimu guno nkifunidde mu mulimu ogw'embaawo ebyaddala biri nti emirimu gye tukola oluusi egimu mulimu emirimu egitubeera nga gitukuumira awantu olw'abantu b'oweereza nga balina bwe bakoma naye kati bweŋŋamba nti nno wano ebitongole bizimba obuntu sekinoomu ab'enjawulo bazimba ate era kiraasi ez'enjawulo bonna baba bazimba bonna batumanyi so ebyaddala biri nti omulimu guno gukufunira era ogufunamu bwekiri era siguyinamu buzibu yadde sinze nawuyinza nagwevumira nti bannawe balwaki nayingira mu mbaawo lwaki era sijja kulimba sina bwe negombera nti maawo oba singa nasoma obusomesa oba singa nasoma kino naye mbaawo waziyingira kwata bulungi mulimu guno n'ogutegeera nengutegeera nemanyi nti omulimu guno gwe gunfudde kyendi omulimu guno ye maama ye taata ye senga ye mwami ye buli kimu essebo ng'ogufunamu n'olyoka okutambula mu maaso oli ku Focus TV madamu Jane ogyeko okubeera nga tuzze wano mu puroguramu eno tuli batesitesi ba mikolo b'ebifaananyi tukola decoration tutimbe okutimba akola keeki biki mukolo gwo gonna tugukola tugukuteera wali nga guwedde byo bye twakugukamu naffe nkujjukiza puroguramu eya muvubuka kola gye twastoping emabegako wali eya foundation
egenda kubeddamu omwaka guno gwennyini tulebe nga tujamba abavubuka abaffe ab'enjawulo. Kansala yagimanyi bulungi eyo genda nga tusomesa abavubuka mu ngeri emu oba endala era egenda kubeddamu omwaka guno. So tukujjukiza wona w'ogiwulidde gyettanire leeta banno bagyeyungeko tulabe nga tutambula ne projects ez'enjawulo zino bwe ziti tubeere nga tuzitanira tuyige ebintu bingi. Madam Jane nga tuwumbawumba programu yaffe eno biki ebyo by'oyinza ogamba omuntu nti mu bbanga lyenkoledde okuva 2008 mpaka 2024 bino ne bino ebisobose mbifunye mu mbaawo? Yanziza nnyo ssebo omuteesiteesi. Ekyamazima bwe njogera ku lubaawo nfuna n'akamwenyumwenyu ku matama nga bwe nakugambye nti bizinensi eno gwe mulimu gwange gwe nasookerako mu bulamu bwange okutandika okugukola. Sina mulimu wala gwe mmanyi. Olubaawo luno luzaaliddemu abaana bange. Ekyo nsooka nenkyebaliza Katonda ate ne babeera mu bulamu obulungi. Ng'olubaawo lubaweerera olubaawo luno nga lubaliisa lubalabirira basoma mu masomero amalungi ageeyagaza. Nasobola oduzimbamu amaka gange gembeeramu maka malungi agayimiridde nga zimbyemu ennyumba zange ez'enjawulo kwegamba ne bwemba ntambula ndi mukyala ayogerwako ne bakugamba nti olandire ddi wange oyo olandire nga yina agawera gemanyi nti bano kitongole bwe kiti basula ku nnyumba zange naye nga zonna zifunye mu lubaawo zivudde wano mu lubaawo ate nga sizina wano Kiboga wokka. Kwegamba lunfudde buli kimu ekyenjawulo. Maama wange omukadde Steri Nambuya lwe lumulabirira kati lwe lumuyimirizaawo era alwenyumirizaamu naye naye gyali alwenyumirizaamu bwawulira nti ne bwawuliramu nti nabaddemu kakyagamba bannange ndabye Jeni kiki kuba naye amanyi kiki kyenfuna mu lubaawo luno wano. Kababe baganda bange bonna basanyufu olw'okuba ndi muki mu lubaawo luno oba bonna bo balufunamu obuyambi obw'enjawulo. Ekyama kyakutegeera mulimu n'ogutambuliramu bwe kiri notazungazunga ate ekirungi ekirala abantu mikwano gyaffe baganda baffe n'omuvubuka kye balina okumanya si kirungi nnyo kuzungazunga mirimu. Omulimu guwa obudde challenges gukube wano gukube wali nesoko ogubeeremu kubanga si buli muntu ali obulungi yenna nti ali mu mbaawo naye osobola okuba nga olina omulimu gw'olimu oba olunda nkoko oba olunda buno obugundi bwaffe oba mbizi oba otunda ngoye nosanga naye agwenyumirizaamu naye ng'akugamba nze biri byentegeera aguwadde obudde omulimu kasita obuwa obudde naye otovaamu naaganaga nti olinga afuna nyoye kateka ngende mu guli okozeeko omwaka gumu guno guganye baba batandise okumanyira tino okuvaamu nokolayo emyaka ebiri noga ebyo mbivuddemu tebifuna ayino kitegeeza oba mukulu nabwonoonyi ssente abadde azimba bakiraya nti abajja bakugoberera bajjeeni nga bamugoberera bagamba oyo tetukyamutegeera tetukyamutegeera yabivaamu akola bwe kiri bwe kityo naye kati obudde buno jeeni naali luddawo amanya olubaawo nyina kulujja wa jeeni ngenda kukola ngenda tandika kuzimba ate oyo ne bwe muweereza ssente zange nkimanyi we lwagalira mba ndifuna bwe kiri ffe tulina abakira nti sajja n'akuwa ssente ng'ennyumba gatandika butandise kusima musingi nagamba jeeni nakulyako otunda embaawo akasente kange kakabeereyo n'ozikozesa n'obeera mu ezo paka lwatuuka okuteeka n'olya amagoba ng'oli kuzize najja naggamba kati ntuuso sereka mpa embaawo obwesigwa embaawo zange nzitwale ekikulu kyekikulembera byonna bwesigwa oyinza okuba ng'olina obwesigwa ne bw'oba tolina ssente zizo osobola okuba obulungi naye nga ssente oli mu ssente z'abakirayenti singa bakwesiza nja kuzimba omwaka ogujja naye ssente zange kanzimuwe nja kunonayo obunonyi ate nga mwesigwa nti ne bwe naagenda mwaka gujja ajja kubaawo ajja kumpa embaawo zange kasita alita ssente ze n'omukolera lisiiti n'agitwala n'agitereka lisiiti eyo n'akimanya nti n'abali ku bizinesi tebakimanya nti batubanja maama baaleta ssente bweziti bazimuwa lisiiti weziri era bwe bana bakomyewo bajja twala ebintu byawe so n'oli kubeera ku bunkenke nti jeeni singa anaafa embaawo zange ani anaazimpa neddatandikirawo zifuna embaawo zo zifuna kubanga jeeni ne bwemba nfudde omulimu gwa tegufudde gwoguba gusigaddewo guyina abasigala bagutambuza
ng'emirimu emirala byonna kansala gye tukola gibamu okusomooza okwenjawulo. Nzikiriza nti nno n'embaawo newankubadde ng'omuntu ozifunyemu oze nga ozigololamu ebyenjawulo ku subscribinga ku Focus TV yange bingi